Togayanga kyezinze naye Bobi Wine mu kunyoomebwa gwe baayita omuyimbi obuyimbi alaze maturity wamu n'okulemera ku nsonga ebigambo bye yatandika nabyo bw'obigeraageranya n'ebigenda mu maaso byonna biragira ddala nti ekifaananyi kyekyo kimaakinga. Bobi Wine bwe yali ajja mu palamenti yagamba nti bino biralamuuko si byebire bya bulijjo bye mubadde mumanyi, era n'ayongerezaako ng'agamba nti geto agisitudde bukolokolo n'agireeta mu palamenti. Geto agisitudde bukolokolo n'agireeta mu palamenti. Kati obukodde bw'akozesa psychologically olabira ddala nga amala kulowooleza ddala, era abantu bakolagana nabo abamanyi bulungi nnyo timulimu ensolima, era yajjanga ayogera ku kintu ekyo mmwe abandaba oba abampuliriza abadde nga ajja ayogera ku kigambo nsolima. Ensolima mweziri tutambula nazo, najjanga atundula emu ku emu bampuuga mwe bagendera n'abalala. Naye ku guno omulundi lwe bagguddewo ekitebe kya Nuupu eyiganga wali mu Busoga, alina ekifaananyi kye yasiigira eggwanga, naye munnange ekyewuunyisa abantu tebaakiraba. Abantu bali ku bya Kadaaga. Kadaaga agambye nti Kadaaga ssengaawe agambye so ng'ate era sitieri n'ekyo kyennyini era abeera abaze kibali. Abeera abaze kibali gwe bw'otunuulira bigenda mu maaso mu Seeke n'okulonda okubaddewo, muganda wange tolima kukkaanya nange nti eyo calculated move okwogera ku Kadaaga, kubanga olina okapitalizingira ku nyaafa eziri mu kampu ya mulabe wo, kubanga NRM bano bakapitalizingidde buli kantu konna bo Nuupu keekolo Bobi Wine kayo ne bw'aba ayogedde bwogezi. Juzi mwalaba wano ng'ali wali e Canada bamubuuzizza ku governance and democratic models. Mujjukira bulungi nnyo abantu batandika okubeera nga n'abatamanyi kye kitegeeza nga beetaaga kukinoonyerezaako bunoonyereza nabo kusooka okukitegeera, nabeera batandika okubeera nga bamukwitisayizinga. Kwegamba ekintu kye nalaba nti Bobi Wine tolina nsobi gy'ogenda kumusala okuleka era okunoonyanoonya ebiri awo eby'okumpimpi, naye ng'ekituufu kiri nti yo meseji ye eri kiriya, buli kimu kyayogera era banga nti meseji ye eri kiriya, nti ebigambo bye yazze ng'ayogera era byaddiŋŋana, talinaawo ate kukyusaamu yadde n'akamu. Era gwe muganda wange ampuliriza oba andaba, kyenvudde nkugamba nti togayanga kyezinze, kubanga Bobi Wine approvinze ebintu bingi nnyo era atuzibudde amaaso mu bintu bingi nnyo ku biki ebigenda mu maaso, nti Gen. Museveni n'abantu be ne batuuka n'okukontana bo kennyini n'okulya ebigambo byabwe, kuba kati bwe twogera essaawa eno nti opposition gye mpita true opposition, nti gwe Munnayuganda true opposition eri mu mutima gwo, kyentegeeza ekyo eri mu mutima gwo, naye Katonda yatukweka emitima y'ensonga lwaki olaba nti ensolima tugenda tujjayo emu ku emu okulabisa, yayogera ku kulabisa ebimu ku bigambo Bobi Wine byazzenga akozesa okulabisa, era ekyo kikubya abantu bangi nnyo, okulabisa kukubya abantu bangi nnyo, y'ensonga lwaki okiraba nti kampu ya Mpuuga wali mu DF yaabwe bwe baali bali e Masaka nga batudde n'ebibiina ebirala Ecological Party nga bwe babifoominzeewo ebipya, baayogera ku kigambo oba kuzimu ku nsobi ze baagamba Bobi Wine zaakola, mbu azze ng'abalabisa mbu alina engeri gy'abaaniseemu mu bantu, so nga mbu ebyo oba ensobi ze babeera bakoze bandibadde bazoogererako bweri.
bwe bazoogererako bweri mukati feeno ne batulaga kifaananyi kirala so nga ate ye atambulira ku nkola ya zero tolerance. Eyo enkola egenda okumalawo enguzi mu Uganda, yenkola egenda okulaga obwerufu mu buli kimu. Kakati munnange twogera ku speech Bobi Wine gye yakola ng'aggulawo ekitebe ejjinja eyiganga nti ayogera ku Kadaga n'ayogera ku kyama kye babadde nakyo kye babadde baholdings okumala ebbanga eriri mu mwaka emabega era bameka babadde bakimanyi, bameka babadde bakimanyiiko era tewalina gwe bakigambako okuleka mpozi ng'amaze okutegeeza abakungu abalala mu Nuupu nti tugenda Mbaale. Kati mu bakungu abo abalala mwe mwali abaakuba amasimu e Mbaale ne poliisi ne bagitegeeza era poliisi ne bagiyiwa n'amagye ne bagayiwa e Mbaale. Naye ebyo tugenda kubyogerako mu bulambulukufu nga twongera okutegeera kiki ddala ekiri mu Nuupu ne Bobi Wine butya bwasobodde okubeera ng'awumbawumba ensonga n'okubatuula ku bwongo mu ango zonna, era awo akantu ako kayanise nti mu Nuupu mukyalimu ensolima ez'amaanyi ennyo. Kale tugenda kuba tubyogerako n'ebya Kadaga ng'era abantu bebabikuliriza. Agambye Kadaga lwaki tewerabira munnange nti waliwo omukyala yasuula ennangamuntu ye, omukyala yasuula ennangamuntu ye era ng'ono si mulala ye Kyalimpa Rest Sarah. Kati gwe baba munnange walonda ennangamuntu ng'eriko Kyalimpa Rest Sarah, ono alina emitwalo 10 era agenda gino naawo wonna wonna gyonna gy'oli ajja kujja ginoneyo emitwalo 10 munnange gy'alina. Gy'alina era munnange beera wa kisaagwe wenna abeera agirabyeko ennangamuntu ng'eriko Kyalimpa Rest Sarah. Enamba zange wezuula ku Uganda at large, emu esembyayo 73 endala esembyayo 1015. Maintenance Palace abo nabo munnange bantu baffe nnyo kubanga balina solar systems eza buli kika. Bano balina solar systems eza buli kika, balina ebyamasannyalaze byonna, balina ttiimu esobola okubinstallinga wonna okwetoloola eggwanga yonna gy'oba batumye, ate osobola okubakwasa ekizimbe kyo ne babeera nga bakirabirira mu by'amazzi n'ebyamasannyalaze. Balina ebyamazzi byonna, balina ebyamasannyalaze byonna n'abakugu abasobola okubikwasaganya beba Maintenance Palace. Hillside View Apartments nazo munnange oyagala ekifo ekyokusulamu ekirungi nga osobola opangisa n'olunaku olumu, ebbiri, wiiki, omwezi, kisinzira munnange ku bwetaavu bwo. Weekiri nnyo wali ku Entebbe Road, tuuka e Namulanda Kitendeka Jansi, buuza ejjanyi ku kyaki. Bw'otuuka ejjanyi ku kyaki awo wali Hillside View Apartments, ekipande ojja kuba okiraba oba n'okubuuza bw'oba bakubidde essimu nga munnange bw'oba ozifunye eyo munnange gy'ogenda osanga apartments ennyonjo obulungi. Nakugamba nti amasannyalaze tegavaako, wifi weeri, security weeri, ate compound nnene, parking nnene ne tents weeziri, osobola otuulako wabweru n'amasigiri weegali awo, osobola okwokya ku nkoko n'ennyama ne banywanyiibu ababeera bakukyalidde. Transport wa bwereere bwe kasoba kubira nti obuukinze naddala ng'ova ku airport oba okumpimpi. Bwe mba ngeraageranya ku bweyogerere nansana mu bitundu bwe bityo ng'oli eyo baba basobola okukonona, so si kubagamba nti ate ndi Mbaale. Nze ndi Mbarara mujje munnone. Nedda. Kale beba Hillside View Apartments okussa n'omusawo waffe omukugu Dr. wali nnyo ku ndwadde munnange ezibaluma prostate cancer n'ebirwadde ebirala, pressure, sukaali. Yagamba si bulwadde obwo era bwakunyonyola okakasa nti si bulwadde. Kale Dr. wali namba njigaba ku bwereere ewatali kusosola nti mu ddiini oli muwanvu oli mumpi, oli mu ggwanga ki, nedda, oba nti bya bufuzi, buno bulamu. Kubanga muna NRM leero enkya ajja kumaliriza ate munnange munnankyukakyuka akyasinzeeyo okuyaayaana. Timber Property Consultants Limited
bano webali ku nsonga z'ettaka bakubireko aba Timo Property Consultants Limited oyagala ttaka uwa basobola okuba nange okubeera nga bakubuulira n'okuguliza basobola okuguza n'okuguliza basobola okuzimbira ennyumba gwe gyoya wali yagadde kuba balina construction company erina omanyirivu obw'ekika ekyabagulu be ba Timo Property Consultants Limited. Mukisa Transport Services bano gye bali nabo ku lw'entambula ennungi balina emmotoka ez'omulembe bw'oba wakatonya ku kisaawe Entebbe biwali badde weekwata ennamba njigaba wano biba Mukisa Transport Services oyagala goba budde odda ku kisaawe Entebbe Mukisa Transport Services tobabuuka wonna wooli mu ggwanga n'okutambuza biba Mukisa Transport Services basange ku 074193273 074193273 biba Mukisa Transport Services. Kakati munnange ensonga ezo tezoogerako naye nga tutunaba kuzoogerako ensonga ezo njagala okimanyi nti twolekedde akalulu 2026 era tugenda mu protest vote. Kakati protest vote kubigikola gwe mutima gwogenda nagwo ku ballot paper tunuulira ambuleera yokka tunuulira ambuleera gweolaba ambuleera tiikinga kitegeeza nti oyo amaze okubeera approved kubanga bwe nkugenda nti ensolima tugenda tukola ki tusunsula nsunsule ensolima naye kati bali abakyali eri leka kugamba nti ahantu tujja wakiri katuweemu ono gweronda oyo kubanga bo bali tebakola nsobi eyo tebalonda wa Nuupu olw'okubanga mbuwabe tebamwagala balonda waabwe ye kasita abeera nga yero nga balaba kabbaasi nga batukola ki kati naye tokola nsobi eyo gwe yenayina gwolabye oba tomwagala oba omumanyiiko ki kasita babeera nga bamutadde ku ballot paper tiikinga ate n'entiikinga tugenda kuba tuyogerako muganda wange era obubaka obwo bukutuusibwako Mami Kevin awangalira wali Switzerland munankyukakyuka y'omu ku abo munnange bannankyukakyuka ab'amaanyi era nga enkyukakyuka bagiwangaliddemu 2021 twali nabo nakati 2026 littafaali lye balina munnange nga bamami baffe bamaama baffe lye bayinza okwongera ku ggwanga Uganda manya butya bwogenda okulonda akalulu ku kabalibwe. Okay, protest vote 2026 londa just umbrella totawana kutunuulira muntu aliko oba linnya gu just umbrella. Alright, kale bwentyo munnange nkulamusizzaako nti bamala kulya ne balyoka ate banaaba mu ngalo nkulamusizzaako gye baliko nange gye ndi wano wenkwesesenga bulijjo era nga kyenjenjiweyo wano ekikopo ky'olukambwe era ebbugumu bwentyo ndi ku maanyi ga lukambwe nga bwe mbadde nduyiyeeyo kakati ntwogera ku nsonga Bobi Wine juzi yagenda eyiganga bagenza okuggulawo ekitebe ekyo bakizimba mu kyama naye tunuulira embeera kubanga wano waliwo ebibuuzo bingi tukimanyi bulungi nnyo nti ebibuuzo bingi nnyo ne answers ntono kakati twagala okumanya ensolima ze eziriwa kubanga babadde nga bajja batugamba nti Balugongoya abo bakatana abo baani babadde nga bajja boogera ku bintu ebyo kakati situation yino scenario yino Lugongoya Katana n'abalala babimanyiiko babiitungo babimanyi ebyekitebe okukizimbibwa wali eyiganga era baguze ettaka nga balaba ne bazimba nga bo basirise era ne babikola nako nga be babikolako bakatana kakati munanga ekitebe kimaze okuzimbibwa Bobi Wine bw'ati ategeezezza abakungu abalala ne ba MP mu kibiina kya Nuupu nti tugenda Mbale kakati mwabo nga bamaze okukitegeera abo nga bamaze okutegeezebwako amagye ne geeyiwa Embale ne poliisi kati ab'Embale bakubira bano bannange kiki ekigenda mu maaso poliisi eri wano amagye nti batugaye mugyeeno nti aye tugenda kujja lulala tulina bye tugendako birala era bano ne babatwala wano we balina okubatwala eyiganga naye nga bamaze dde okucommunicatinga eri kitegeeza ki ekyo kitegeeza ensolima zikyalimu ate era ensolima mwe zimubadde mulowooza zimwesibako size ezo Lugongoya akimanyi Katana akimanyi Babiitunga akimanyi n'abalala bakimanyi for over a year past naye nga basirise beekyama bakisirikira
kakati wano abanona ssente mu office ya Anita Among ne batandika okukuba amasimu. Okimanyi nti tugenda Mbale, okimanyi nti ekintu ekyo simanyi lwaki oba mwakinootinga ekintu ekyo. Ssebudu Nganda yagamba nti 2016 Museveni yagenda kuyisa Parliament ne basalawo beekalakaaseemuuko batekewo embeera. Kati agamba nti baatula mu meeting ne bagenda ku Parliament enkeera, bagenda okutuuka ku Parliament ng'amawulire ge gabasooseeyo ne babajjako buli kimu n'essimu zonna ze baali balina babibajjako, era bagenda mu Parliament obupapula bwe baabawa okuwandiikako, oba tuwandiikako ky'owandiikako oba oyagala kukifuwadingayo, bwe bawandiikako ne bawanika ng'ebipande. Okitegeera? Naye nga waliwo abaali basooseeyo ne information n'ekola ki? N'eliikinga ensolima, ze bayite ensolima ezo. Kakati na wano mu Nuupu akantu ako y'ensonga lwaki nkuga nti Bobi Wine mulalamu ate si mwangu nnyo kutegeera. Si mwangu nnyo kutegeera nti ako kokka nti n'ensolima yennyini oba ku nsolima ez'abadde awo nga zitudde n'ebyenda byazeetokose ng'akyogeddeko, kubanga definitely babeera bakitegedde nti kaakati bano be tubadde nga twesibako baani nti ze ensolima bakolaga ne Museveni, balya kimu ne Museveni, kaakati abo baabakutega, oyo babi baamukutega, naye ng'ate baayagala nakuva ddaayiri nga ono bamulaba ng'omuyimbi obuyimbi tebaasuubira kuba nti ayinza n'okukola ki n'okufuuka okubafuukira ekyewalula. Okitegeera? Kakati ekyo kyongera okubeera nga kikola kye bayita kwegamba okuresetinga obwongo bwaffe, okubuzza obujja mu ndowooza n'okuddamu ebibuuzo ebimu, naddala bwe tuba twogera ku nsolima, ensolima ziri luddawa? Kubanga ekyo bakikozesa nnyo okubawudiisa nga babagamba eyo Nuupu ya Museveni, Omugongo yabaamusindika busindisi kubega Bobi Wine, era buli kimu kye mukola ako akaakoleddwa nga benka kunnyonnyodde ye kriteria gy'oba okozesa okusobola okubeera judgment ku nsonga eyo, okusobola okutegeera kiki ddala ekiriwo. Kati bwe tudda ku nsonga endala, ekyo tukireke kubanga tetujja kuba na budde bungi nnyo, already point namaze dde okubeera nga njiggusa. Bwe tudda ku nsonga endala, ensonga endala eya Kadaga. Kakati Kadaga bwe tutunuulira ebigenda mu maaso olaba nti essaawa eno ekisooka ky'olina okumanya nti Kadaga alina obuwagizi locally. Ekyo njagala okimanyi, alina obuwagizi locally eri ewaabwe. Obuwagizi abulina bungi nnyo Busoga sub-region, nti bwe wabanga waliwo okusika omuguwa wakati wa Anita Among ne Kadaga, there is no way gy'oyinza okudda ku side ya Anita Among, kuba Anita Among ayokyezza emirundi mingi nnyo, ayokyezza emirundi mingi nnyo mu buli bw'enguzi ne mu bintu ebirala, ne mu kubeera nti asaavinga mukama we General Museveni, tasaavinga ggwanga. Ekyo mukimanyi bulungi nnyo, era tosobola comparinga Anita Among bwe tuba twogera ku bbanga lye bamaze mu Parliament n'obuweereza bwabwe ku bwa Kadaga. Ekyo Kadaga ate ye at least ko, kubanga abantu beesirako kiri nti Kadaga yagamba Museveni nti nze eyayisa togikwatako mu Parliament, ekkomo ku myaka ne balijjawo. Kadaga bw'olwokuba yayogera ekyo, abantu kati nga bakola ki? Bamukondominga olw'ekyo, naye nti ekyo nga kiri wali ebbali. Mukimanyi bulungi nnyo nti General Museveni buli kimu ekigenda mu maaso mu Parliament, musiga eddamuzi,
mu executive ye buli kimu ye ayagala nga yakisazeewo, ayagala nga yakisazeewo. Era Anita Among abadde nnyo papeti wa Museveni okusinga Kadaga, newankubadde ng'era Kadaga yalina kitono kyayinza okukolawo okuziyiza Museveni okukola by'ayagala, kubanga jjukira nti already oli ye mukama we, naye at least nti era ka resistance aka katono akateekeddwawo oba okutulaga ekifaananyi kiba kituzaamu amaanyi ng'abantu abalafuwanira enkyukakyuka nti oba oli awo sipiika tasaanye kubeera awo nga akkiriza bukkiriza buli kimu kibamugamba, nti akkiriza nga bwolabamu nkati bwakola nti ayinza n'okwesonsako oba ayagala kugoba ku kifo kati nga olaba Zaake n'akugobesaako n'akola buli kimu kwegamba ye omulaba mu mbeera gy'alimu. Kakati Bobi Wine bingi nti Anita Among yali mu parliament nga sipiika, already bali kumbiranye ne Kadaga era nga akimanyi bulungi nnyo nti Kadaga tajja kuwangula Anita Among kuba Anita Among alina buli kimu ssente azirina, era mu kulonda wano okwa Seek already Kadaga bamuwangudde. Anita Among yafunye obululu buli eyo mu 1500 mu obululu bwe yafunye buli mu 1500 mu, ate nga yeno yafunye nga 65. Naye nga Kadaga agamba nti Anita Among era nga mu kifo mwali ofiisi ye kisooka mulimu ssente empitirivu, buli mubaka yenna n'aba opposition bagendayo okusabiriza kasente, ebyo mubimanyi, bagendayo okusabiriza kasente. Era yagamba nti ssente ziri mu parliament bawugiramu mpugire, kati omuntu bw'atyo si mwangu kola ki kuwangula, kubanga yalina influence ku babaka ba parliament, ate alina obuwagizi bwa Museveni. Naye nga ssente ze bakozesa ssente za muwa musolo mu kugulirira, kubanga Kadaga yagamba nti enguzi bribery yabaddemu mu kugulirira tebanga nawo mukonda kwa Seek. Anita Among yagabye zi iPad, n'agaba amasimu zi iPhone, n'agaba ssente emitwalo 3 abasajja n'abakwata n'abatwala mu New Best Hotel wane e Busega ne beejovaana n'ebintu ebirala bingi nnyo n'okutiisatiisa intimidation ebyabaddeyo. Kati ebyo nga bisuubirwa era the instruments General Museveni ne kampu ye ze bakozesa si ku bo bokka wabula ne ku opposition. Kati Kadaga nti Bobi Wine eri mu kumuyita sengaawe era nti amwenda ino nga bwe nkutegeezezza nti ku babiri nti era singa ebadde NRM ng'eraba b'olunyafa era kati essaawa zino olaba nti mu kulonda mu kuveetinga okuliwo olaba nti confusion y'amaanyi, nti baagala okwawulayawula nti gwe batawadde bendera era mugenda kulaba nga babeesibako nnyo, baagala nti abawagizi b'ono bwe batawadde bendera nti waakiri Nuupu bagisuulewo, ate era ekyo kikyamu nnyo mu Nuupu nti abantu abagezaako okuteekawo embeera eyo naddala ey'okuvuganya okwo okukyawagana, kubanga kyekintu ekigenda ate okukuba NRM ekigwo naddala mu kalulu ka 2026, kubanga bo balaba baleese abapya be bayita abavubuka nti abakadde bonna babasudde. Kiba kitegeeza nti kuguli omulundi Nuupu ye yabasuula mu kalulu ka 2021, Nuupu ye yabasuula basekandi bonna ye yabakuba bamuyingo be bakuba ekigo, Banite Evelyn Anite ye yabakuba ekigo, ani ono ow'Emawokota Hillary Kiyaga gwe yakuba, Ameri yakyambadde, Nuupu ye yakuba ekigo. Ne kakati kuguno omulundi museeke mwennyini mu primaries eza NRM mwe babakubidde ekigwo, okitegeera
ne baleeta bannamba lujega, ne baleeta baki bannamba lujega. Kakati Nuupu kyegenda okubakola bannamba lujega abo, ekyo muganda wange tukirindiridde okubeera nga tukola ki, nga tukiraba. Kakati kiba kitegeeza nti Kadaga bingi nti alina obuwagizi bwe olwedde bw'otasobola kukwatako kiri awo ebusoga eyo, alina bamukkiririzaamu ate nga olwedde Nuupu yisinga obuwagizi mu busoga. Gw'olowooza Anita Among ne Kadaga ani asinga obuwagizi ebusoga? Singa babeera beesimbyewo ebusoga, gw'olowooza Anita Among ne Kadaga ani asinga obuwagizi ebusoga? Kati toyinza kukola na nsobi eyo, tosobola kukola nsobi eyo muganda wange. Era nze neewunya n'abantu abadde awo yeekoze atya. Muganda wange bino ebintu byakubala bubazi, byakubala. Kati Kadaga ayogera ku kyokukola ki, kubanga Bobi Wine yagamba nti lwaki tajja mu Nuupu. Bobi Wine yakola statement lwaki tajja mu ki mu Nuupu. Kadaga akugambye nti singa ebintu ebyo mu NRM bigenda mu maaso, tebagenda kusigaza option okuleka okujabulira, okuleka okukikola ki, okujabulira. Kati ebyo biri positive eri NRM oba biri negative. Singa wabaawo katugeze olaba nti Mpuuga yanyaga ebitaano 600, kati lwawera 600 ne bibiri babibongera kubanga byali bina kuba bibiri ne babawako 100, kati luyinza okuba nga luli 7. N'omusimbi omulala gwe bafuna Anita Among awo mu ofiisi awo. Okiraba nti newankubadde ebyo byonna byaliwo ng'abantu bakiraba mu bwerufu nti omusajja alidde ssente, naye era baafuba nnyo okulaba nga bakozesa enjawukana eyezeewo, rejection eyo Nuupu gye yakola ku Mpuuga okusobola okukola ki, okunafuya Nuupu okulaga nti kati bazzeemu enjawukana, naye ng'ate olwolyo bali already badifendinga bulungi nnyo nti Mpuuga n'atuukira ddala n'okukola ekibiina ekikye ekiraga nti kati takyali Nuupu. There is no way gy'oyinza kugamba nti kati waliwo okwawukana mu Nuupu, kubanga Mpuuga abantu baalina batono nnyo baalo bato, ate nakati tebakyaliwo. Mu kuziika Sseggirinya olaba how they are taking advantage. Mu kuziika era Bobi Wine yayimirirawo this time, najjanga omubanda, yajjanga mubanda this time. Era eyo character yayisawo Bobi Wine, yagamba mulambo tetugenda kuguta, tebajja kugunaaza mangu kubanga ono musiraamu, kati bali balinda bagunaazizza, bwe bagunaaza tugubbeyo nekirema. Abaana ne beeyiwa buli wamu, bagenda okukiraba nga muganda wange tekijja kusoboka, era tekyasoboka, balwanidde omulambo. Kakati omuntu alina omulambo naawe agwagala ogujja eno mubanda, ate ani abagulwanira? Babribinze maama wa Sseggirinya, bakoze batya, byonna mwabiraba. Naye ekyo kye bayita okutekinga advantage. Era akatono ako baagala okukakozesa, akatono ako okusobola okunafuya ekibiina mu bisitoore, abasezi balya n'emirambo. Kakati tolina ngeri gy'oyinza kulaba bunafu buli wantu wetwogerera essaawa eno notabaako kyokolawo, kubanga kitegeeza nti ogenda kuba totambulira ku trend NRM eriri mu sseeke bali mu kulonda kwabwe. Kitegeeza nti ebizibu ebiriyo era kwolina okusinziira okumulisa eggwanga nti oba bo babyekola. Kati ate eno kati Kadaga akulaze Among agaba zi iPad n'agaba zi iPhone, n'atwala abasajja ku New Best n'abawa ssente. Tulaba mu kalulu bulijjo wano nga bagaba 2,000, 13,000, babawa 2,000 mugabane ng'abantu 3.
nekikyusisa omuntu n'agaba akalulu. Kati ebintu ebyo byonna n'okutiisatiisa era nga Kadaga bw'abisiteetinze kitegeeza bikwatagana bulungi nnyo ne Bobi Wine, message ya Bobi Wine ate era nga bituufu bibaddewo tobiraba. Kale munnange gwe bw'oyagala ogolole ekintu 100% sometimes oyinza obutaggusa kikyoyagala. Sometimes oyinza obutaggusa kikyoyagala. Kyovula ng'olugoye babeera baluwooza omulundi ogusooka ne bakunya ekitogi ne bakunya mu nkwawa ne wala basubira okuba kyekkolikwata. Bwe bamaliriza era ne bateeka mu mazzi amala ne baddamu ne bakunya. Bwe bamaliriza ne bateeka bwe kiba kisooka n'amalala agokusatu kati ne bateekamu gw'okunyumunguza. Kaakati tetunnatuuka ku munyunguza, tukyali mu kukunya. Ekyo mwina okubeera nga mukikola ki nga mukimanya nti mulekeraawo okuddaawo. Olaba kaakati of course ba bloggers aba NRM era bo balabika. Abawagira abatayagala nkyukakyuka balabika. Ne ba bloggers aba Uganda nabo weebali. Bo nga bawagira Uganda tebawagira bantu buntu. Naye ate tosobola kuwagira Uganda n'owagira oppressor. Era olina kuwagira muntu abantu gwe baleese nga yagenda okubanunula. Essaawa eno ye Bobi Wine. Kitegeeza gwe tulina okutunuulira. Kubanga tuwagira Uganda naye bw'atuuka essaawa n'ava ku mulamwa nga tumuta. Naye tannaba kwokya tannaba ku mulamwa. Kiba kitegeeza muganda wange ensolo ku kizigo ki kweri. Sigenda kubeera nga nsukkawo nnyo wano. Njagala tukomewo mu mboozi yaffe eddako lina akatambi akenjagala okuzannyira wano nga twogerako integrity. Museveni yali Kenya eyo yali 2019. Yes, tubirabe era ddala bye yali ayogera lwaki byaleetera abantu oboolyawo okubeera nga beekalakaasa mu kiseera ekyo nga tugeraageranya okusinziira ku biki ebiriwo, kubanga munnange tulina okubeera nga tutunuulira ebyaliwo ebiriwo n'ebyo ebirijja mu maaso okusobola okutegeera obutuufu bw'ensonga. Tusinkane mu mboozi yaffe eddako. Mukama Katonda akuume.